Thank you so much. Tubaliriza nnyo bwe bali nnyo okutuyingako. It's a little bit cold Monday. Traffic jali, at least nze gye mpise ku nguudo mu Kampala. Today happens to be the official day abanoonya akalulu bwe batandika okukuyega abantu babawe obuwagizi. So a lot is going to be happening throughout the day and throughout the season paka bwe tulimaliriza okulonda. Tujja kuba forced okuba nga tutaaganya mu programming yaffe okuba nga tubatuusaako ebintu nga bwe binaaba bigenze. Naye nga tukwaniriza nnyo webale nnyo okutuyingako. How was your weekend? Mine was high. I had a wedding, yeah, and some time for family. I hope yours was good too. My name is Farida. Nyongera okwaniriza webale nnyo okutuyingako. Ennaku z'omwezi tubala mwenda. Mu baazaalibwa today tulina mu Centum Gavin Modesto. Happy birthday. Your siblings Jenna, Whitney, Anne and Simon, plus your parents Mr. and Mrs. Warakira from Bolenga Nakabugo. Love you so much. Bakwagaliza amazaalibwa amalungi mukulu Modesto. Yes, I see birthday greetings going out to Kevin. Kevin, yes. Kevin Temwampa Delinya Liliokubili. Okay, he's our young cousin. Birthday greetings coming in from Comfort, Treasure, Precious, Trisha, Praise, Ruth, Kisha, Mom and Dad, Cynthia, Trevina, Charity, Celeste, n'abalala bonna bakwagaliza amazaalibwa amalungi Kevin. Yes, also birthday greetings going out to a little one who just made 10 years. Message is special from Mom, and it reads, have a belated happy and healthy birthday. I think this was on Friday, yeah. Have a belated happy and healthy birthday, my dear son, Mugerwa Elrion. Wow, what a name, Elrion. I hope I got it right. You fill my heart with joy. I'm so proud of you. The fact that you made 10 years today, it comes with so many memories. I pray that God grants you wisdom, favor, and divine wealth. May He fight your battles and silence all your enemies as you grow. Be a leader to your siblings because we love you so much. You mean the world to us all. Happy birthday. My precious son, you are loved today, tomorrow, and forever. From the bottom of my heart, I love you. When you cry, I cry. When you laugh, I laugh. I smile. Oh Lord, keep him safe. Mom loves you. Your mother, Naiga Maureen. Wow, Arion, happy birthday. My dear, also Aunt Evelyn and I wish you all the best. Welcome to the show. My name is Farida. Nyongera okwaniriza. Mwasuze Mutya, we have another story today. He was as little as 6 years. How? Yazaalibwa n'akawuka akaleeta mu Kenya. Ebyo eby'okwekubagiza yabivaako. N'agamba, okay, I have it, so what? I have to survive. So at 6 years ku myaka mukaaga yatandika okubeera maama ate taata ow'abatoobe ababiri be bamulekera. And then much later, right now, alina family engazi eweza abaana 208 nga bonna nabo balina akawuka akaleeta mu Kenya. Welcome, young John Kintu, the father and mother to so many. Good morning, John. Good morning. Mwasuze Mutya. Ate wiki etandise n'omukisa kutulako ku mpewo za interview olwaleero ne Spark ajongereko ne Spark yennyini twala omukisa guno okusooka okwebaza NTV nga sina kye naakoze olw'ekintu kye yatukolera mu COVID nga tufa enjala. Mbeebaza nnyo era Mukama abongere byonna bye mubala. Kwabawa emmere yabaatuyamba twali tufa enjala ekiwa mirembe eyo ne bajja ne bakwata story ne bagiteeka ku mawulire ne tufunako okulyako okumizisa eddagala ng'abaana. Era tubeebaza nnyo olw'omulimu ogwo gwe mwatukolera. Amen. Mwebale kusiima. Nkale amanya n'eddoboozi nze Kintu John ndi omu ku baana abaazaalibwa n'akawuka ka siriimu. Mwaka ki? Nazaalibwa mu 1999 nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'Ekumi. Ne nzaalibwa omukyala Nannyonga Maimuna Juliet yafa yebase Muduuma ne taata Kintu Salimu naye yafa yebase Mbulamuti. Yafa Mukama abasaasire bawumule emirembe. Yafa n'emyaka 6 yasembayo. Nina bakulu bange babiri omu yalina emyaka 8
omulala ebisinga ali mu 11. Ate lwaki go taking our own family? Abazadde mu kufa ffenna twali baana bato batuleka muzigo. Batuleka muzigo kirungi landlord yali muntu nga tata waffe yali aluddewo nnyo ate ne landlord nga muntu mulamu n'abeera nga atukwasa ekisanga abaana nga tatusaba nnyo za lenti tatutulugunya nnyo naye era nga tuba tulina okukola ki okusasula okunoonya naye olunaku lumu lwakya ne ŋŋenda kutasa entebe eyo okufuna eddagala lyange. Wali olitandise already? Baafa otandise eddagala? Natandika olunaku lwe nazaalibwa. Ne bakulu bo nabo balina akawuka? Nobo balamu. Bwe nagenda kutasa okufuna eddagala lyange mba nkomawo transport nangwako. Transport bwe yangwako nali nsula kyali kyetaagisa nusu 10 okutuukawo n'okugenda ku taso. Ne nsanga omwami omu mu kkubo ne mugamba ssebo nva kufuna ddagala lyange ku taso naye transport yanguddeko. Ntambudde mpulira nkoze eki nkooyi. Omwami ne mulaga eddagala ne mulaga n'ebiwandiiko nga bituufu. Nankwatira omutwalo gumu n'agompa. Akenda mu nsawo. Akenda mu nsawo. Kaba tekakyawe nakuwera kuba distance emu wali olitambula. Kasita oluggyako. Kati natuuka ewaka akamere kaaliwo ne tugula akamere ne tulya ne bakulu bange abo. Naye kirina ekifaananyi kye kyandaga munda muli ekintu ekyo. Ne ngamba bulijjo tusobola okubeera wano nga tunoonya ekyokulya lumu ne tusula n'enjala. N'okumira eddagala ne kugaana lwa butabaawo na kyakulya ewaka. Ne ngamba lwaki sitandika okukwata eddagala lyange lino ne ntambulako mu kibuga nga bw'obagamba transport ambuzi. Kitandika ne bakuwanga buli wagenda ne bakuwa. Kati nga ntambula amaduuka ag'enjawulo neba ow'essatu ow'ettaano ow'omutwalo. Kati ng'obagamba kyera transport ambuzi. Nga mbaga sina transport yanzaayo waka. Kakati ekyenjawulo kye nakolanga abantu abo nali sibaganya kunta ntya eyampanga 5 myezi 2 nga nzirayo ne mwebaza. Kati omuntu eyakula jjukira wano mu kusooka first time bakulabanga omufere. Naye ate we naddayo okubeebaza nga buli agwe neebaza nga mwana ono w'amazima twali tumanya alimba. Ffe twakola kutuukiriza mulimu gwa Mukama gwa kutugamba okukola ki okuyamba. Kati abantu abo ne banjagala. So time neetuuka nga ate sikyasobola kukola kiri nga basobola n'okubeera awo ne bakunoonyako ne bagamba John olina ekisalimu olina ekyokulya ky'olyako. Gwe John gwe Salimu gonna gange nakyuka n'enzirambuka tuli ki. Naye lwakuba basinga bampita nnyo Salimu ngeri gye nti lyali lyakula. So abantu abo ne batandika okunnyambako n'akatono ke bakola ki ke basobola. Kati nga n'aka katono ke basobola jjukira nina obuvunaanyizibwa bw'ababiri abatakola abali ewaka nabo nga bo ate ke tulina okugabanyako. Madengena gabo lwaki tebaagenda nenzijukira ate bo tebalina ddagala. Abo tebalina ddagala ate n'ekirala. Fayini buno bwalimuko engeri y'obulimba naye nga mazima. Okuba obulimba bwali nti kikozesezza naye nga amazima gali nti temwayina. So abantu abo mwe baali okutuwanga emmere bwe bampanga akasente n'engula emmere ne nteeka ewaka saafuna chance eyita bulungi mu ssomero. Ekiseera ne kituuka nga ngenda nkulaakulamu. Waliwo omukyala bamuyita Madyamu Adiri amanya ge wa Mumengo Kisenyi awo. Mwakulira Kisenyi? Nakulira Kisubi ekitala. Omukyala oyo naye era nali mpita ayita ne musanga ewuwe. Mu Kisenyi? Nampa 10,500. Wayita akaseera nzirayo mwebaza. Wabeera ng'oba n'otinga? Madamu Farida nze wali mwana sharp. Era yensonga lwaki aliyo bwana mukulu w'ekiwamirembe Father Kabanda naye neewuunya kyo kye nakola mu myaka 2 emabega nsobola okukijjukira. So omukyalo oyo n'asanyuka nnyo ekyokuddayo okumwebaza. Wabula mu lunaku lwe okumwebaza mukulu w'ekereziya eyaawo mu Kisenyi yali Ssaabakristo ebiseera ebyo. N'antwala ewabaana mukulu n'asanyuka nnyo nti Father omwana ono Father Expedito Walakira. Father omwana ono yajja n'eddagala n'aŋŋamba nti ava kunona ddagala lye ne mmuwa 15,000. Wabula neewuunyizza omwana wazze n'anneebaza. Olwo wayiseewo bbanga ki? Wali wayise emyezi 2 na making nga sure na sibuuka myezi 2.
myezi ebiri ng'oddayo ne weebaza. Naye nga mukuddayo kwebaza gwe kiri emabega okimanyi ajja kumpa. Nga tulina okuddayo kwebaza sigamba nti ajja kumpa. Nga nzage njagala kuzimba nkolagana eyo. Ye yalinga tageti yange ey'amaanyi. Kuba namanya kino era nkikola naye ate akituuka ekiseera nga tukyasobola kukikola. Ekyokutambula abantu. Ate ng'era buli muntu gw'osanga si buli omu kyagenda kukuwa. Buli omu afuna kike mu mutwe. Ate bonna kye basooka okufuna bufere. Kakati omukyala oyo yandaga faaza ne mubuulira obulamu bwange nga bwe buli. Ddala mukunnyonnyola faaza. Omukyala oyo ate Adyeri nga mulamu we ye landiroodi. Ow'ewaka. Yategeera atya? Anti namunnyonnyola w'embeera ku lunaku olw'enzirayo okwebaza. Ne mbannyonnyola bulungi. Nti mwami Bob Musisintiye, mumanyi oyo mulamu wange. Konze laba weninza n'okubona kale nti. Wali wakawona dda. Mwali mumuwaayo naye nga abatwala mpola akatono ke tuba tufunye. Kano ke nakuŋŋaanyanga nga tusobola enju yali atwala 5. Ng'osobola okukatwalayo n'okamukola ki? N'okamuwa. So father we nayogera yakwatibwako. Era mbanzukira bulungi yakaaba n'okaaba. N'aŋŋamba njagala ofuneyo Sunday ojje. Tusabe oyogereko eri abakristo bange wano. Olina emyaka emikulu? Nina emyaka gyali 8. Konze kale father. Kino ekyokusaba wagendera ddala nakyo kuba myaka 6. Kuba myaka 7. Kuba wano tata nga yakafana liso afuna kye bulowoozo obwo okutuuka we nafuna obuzibu nga transport agudde. Nentuuka nensooka nvako gwe nasaba nenkiteeka mu mutwe ninga siddamu kukaaba na kyakulya byakumizisa ddagala biki no. Kakati ku Sande ogenda? Ku Sande nenfunayo bannange baali 2. Kyannako bonna baafa. Abalina akawuka. Yeiga Francis n'omulala bamuyita nawe Mebo. Ne mbagamba balina church gye baatuyiseeko tugende twogere batwe ku buyambi. Kabo yetu tulinako obuzibu kinaffe tubwetaaga. Nga tugenda Mmengo. Bwe twatuuka e Mmengo ne twogerera ddala bulungi abaana abato. Ne mukaabya abantu. Ekereziya yonna neekaaba. Ne batusondera emitwalo 23. Nali sizikwatangako obulamu bwange. Ninga bino nga binyuma. Sigenda kuddamu kaaba na byakumizisa ddagala. Sigenda kuddamu kubeeraawo nga neraliikirira kye nnaali olw'enkya. Akasente ke tufunye nga ogalyamu abantu 3 nga bwe twagenda. Nze kasobola okumpisaawo mu wiiki. Ne baganda bange bali 2. Kati ng'ate ne bana 2 buli omu akoze eki afunyeeko. Bwe twakuŋŋaanya sente ezo, Iga Francis maama we yali yafa nga tamulaze ekika. Omuzadde mu kufa ne bamutwala mu orphanage y'emu Enkumba. Kati ng'abeera mu orphanage eyo gye yavanga n'ajja ku Taso. Era nebazayo Taso yali yatugatta nga yatufuula family emu. Ffenna ng'abaana. Nga tulina kyetuyita adolescent drama group y'abaana nga tugenda ku events ez'enjawulo ne tuzina ne tuyimba ne tukola biki. So Iga ng'ava mu orphanage n'ajja ne twegattira eyo mu Taso. Kati olunaku lwakyalumu orphanage neekola ki? Neggalawo. Weyaggalawo nga talina wakulaga. Fine Bukojja waaliyo. Naye ng'embeera mbi. Iga ne mugamba Iga, jangu tubeere ffenna ewaka. Naye ng'ebiseera ebyo twali twatandika dda otambula church nga tukozesa system eri gye twalaba mu kiseera. Era nga yonna babawa ssente. Nga tugenda ne tusaba obuyambi ne batuwa ssente okulinta Pentecostal church. Ebiseera twali tunatuuka Kisubi nga tukyali mu church zino ez'abalokole n'emizikiti. Ate Mukama naye n'engeri gye yakola ebintu bye. Buli musuubuzi gwe nasanga nga mu kibuga Kampala ng'ayimiridde. Nga kyentegeeza ng'alina waasobola okutwala. Yensonga kyannyanguira okwakisensinga bannaddiini. Abantu bano abanyamba abasinga obungi baalinga bannaddiini nga balina eddiini mu mitima gyabwe. So Iga orphanage bagigadde ne mugajja ntubeere ffenna. Iga najja ne tutandika okutambula church. Olunaku olumu twalina church gye twagendamu ey'abalokole. Ne twogera ng'erimu abantu ne tukuŋŋaanya nusu 750. 750 bazaali mpitirivu. Kolowooza mwajja ku lunaku lukyamu. Iga n'aŋŋamba nti Salimu nusu 750. Tugenda zikoza.
ne mugamba lemmebo kuliko mala eno leero loosi right wezolo gatulinga 10 kuliko abalala 7 bo kirungi abataano ku bo bakyaliwo netugamba baddayo nonnaku tetulisinkanangako nusu zaffe 7 era tuteeka mu nsawo netubeebaza mwebalenye webaleta eyo kyaki ne mugiteekako kasittale eno tetudda naye nebaza Katonda yakula ate banjagala ne buli kati zezimu ku kyaki ezimpita ez'abalokole nensitukiramu kati mwalukolera ki 7 5 mwagula ebindaazi nga muddayo sijjukira nakujjuka tutakola mu ssente sinjukira naggwamu amaanyi netugenda ewaka ne twebaka kati olw'okuba nti Mukama yali atudisappointinze kwolwo naye nga tekiringa ekyokuyiga nti si buli lunaku tugenda kuba tubeera succeed mu church n'atulaga nti era waliwo etime ey'okubonaabonamu nekwadde abakristu gye bali abantu gye bali basobola okuyamba naye si buli kadde nti basobola okubeera nga basobola okukola ki okuyamba ekyo netukiyiga ku olwo ne bukya ku makya olw'emmande neŋŋamba lwaki sigenda ekisubi mu kathudro olwedde embeera kisubi neŋŋenda ekisubi nensisinkana father bamuyitanga emanya ge father Rafael Iromba ebiseera ebyo yali bwana mukulu w'ekisubi nemugamba father tuli abaana abazaalibwa n'akawuka koyo otyo tetulina buyambi wagenda ne banno oba wagenda n'omulala nagenda omu nali nga nzikiriza nnyo mu kutambula omu kubanga nzikiriza nze wemba ntambudde omu buli kyenjagala mba nkikola ki mba nkimanyi n'okwewala okukola ensobi mu bigambo ebyogerwa abaana naye mugamba father tetulina buyambi tumira eddagala lyaffe buli lunaku father n'akwatibwako naye ate era madamu Farida nkubuulira mazima tumira eddagala fine naye osobola okumira eddagala n'okeera ku makya ng'essuuka ze wasuzeemu ziwonya eddagala entuye ezikuvaamu nga ziwonya eddagala so naddala nga olina bad feeding ensonga lwaki batulagira nnyo okulya enva endiirwa naye oba ne bad feeding ebizibu ng'ebyo bijjambulamu bwoba oli ku ddagala father we ne mutunuzaamu ebintu byonna ebyo ne mugamba nti father tusabayo omukisa otukkirize kuba kyetwalinga tusinga okwetaaga kazindaalo tutuse obubaka nanga omanyi kyojja okukola salimu konza ojja kujja mu January twali mwezi kyoro twali gwa 11 nga bali mu nteekateeka z'amazaalibwa ne mugamba kale father neyanzanyo neyanzige nga ndaba wala olunaku lwe yampa ne lutuuka ne ŋŋenda ekisubi nenkuŋŋaanya miliyoni y'ensimbi ne bakyali bange abeeyo mwaleka bakaaba bo twabakaabya n'ate ffe olw'engeri nti omukatuliki alina enkola ye nti abantu bano abajja okusaba obuyambi sente ezo tezitera kugenda mu ofiisi zaabwe bakkiriza nnyo omuntu oyo abayisayo naye n'azeekwatira kati ffe twayogeranga jjukira emisa za njawulo eyasooka we twakuŋŋaanya emitwalo 3 neddako kati ffe taleka kwogera nga tunyumirwa na bunyumirwa kyetukola ffe tetumanyi nti ebigambo bye twogera bigenda kubaako kye bikola mu nsi batusondedde miliyoni y'ensimbi tusanyuse olwo mwali bameeka ku olwo tuli 10 tetunawera kubanga twasobola tugamba tuyinza okubeera enamba ennyingi netuddayo mu 7.5 netubula engabana nereeta obusibu kati bwe mwafulumanga bwe muti nga buli omu afunako share nalinga sikikola bwe ntyo abaali basoma nga making sure nti balina ebitabo making sure nti bafunye sukaali omuceere ebijanjaalo n'ebinyeebwa n'akawunga ne baddayo nabyewaka kuba ekizibu ekyali ekyaffe tetwalinga tusinga okuba nakyo byakumizisa ddagala kati father abatuwadde miliyoni tugamba ono father ono tetumuta wayita ebbanga tononye eritaali ggere n'enzirayo emuna father tweyanziza nyo tweyanzeege kanyisaba onsindikeko mu kyaki endala awo okuza oli mu myaka emeka 11 awo 11 12 nangamba nsindikeko mu kyaki endala ti nyamba ko ye kale kansooke nkusindika embisomesa ebikola Kisubi parish
Bukatuliki simanyi oba ne Busiraamu gye kiri naye Bukatuliki tulina ebisomesa nti parish weebeerawo ebeerako n'ekereziya endala zeetwala wansi mu kitundu ekyo okwewala kye tuyita okubagana n'abantu abamu engeri ki nti kyaki Abakatuliki ebeereye mu kitundu tezibeeramu nnyingi okwewala okumenyeka ennyo n'okutambula okujja ku parish kati nga bagenda mu bisomesa eyo abamu ne mungakale father ngenda kutambula ne tutandika okutambula ebisomesa nga tugendayo ne twogera tufuna obuyambi obw'enjawulo kati waliwo omukyala bamuyita Alice Kiti mukyala oyo akola ne Sonic bakola furniture yali naye nga namufuna mu nkola yange eri ng'okyatambula mu kibuga ne mugamba mukadde nti wangi John nti wangi Salimu nina ekintu kyentandise kiri bwe kiti ne bwe kiti nyala tutambuze ng'abaana abazaalibwa n'akawuka nangamba kitwale mu maaso Mukama ajja kuyamba nenya ne ntuukirira abaali batwala ebiseera ebyo taso entebe naye mbagamba twagala mutukkirize mutuweyo akabaluwa akalaga nti tulina akawuka ka siriimu bebalina abataso batuwa ekiwandiiko tutandika otambula mu makyaki ag'enjawulo nga tusaba obuyambi tusobole okufuna ebyokumanyisa eddagala okusoma okuyitambulamu obweyagaza ng'abaana baki n'abaana abalala seera abaali batwala taso ne bagamba nedda Saliimu temugenda nga musabiriza temujja bikola ebyo nga mubikolera mu linnya lya taso muba muswaza ekibiina kyaffe embagamba nedda tetutambulira mu linnya lya taso ffe we batubuuza tujjawo eddagala tulijja ku ki kyetwetaaga mwe mutwe ekiwandiiko kiraga nti eddagala tulijja wano kyetwatyoyinza oyita kavaleeta ne bagaana naye nze ndi musajja musoga temulina baluwa zammwe kwe mumirira eddagala oba ogirina naye eno eba kaadi ebeera kaadi ebeerako deeti eyo okuddayo okufuna eddagala bateeka appointment date zoddayo okufuna eddagala nga kyokka kye tulina ate ekyo kiba tekimala kati ngoba ogenda okusinkana tugeze ng'omusasodooti ajja galeeta ebbaluwa oba okiraba ate ffe nga tumaze n'okulowooza nti ekintu kino kigenda tuyamba ffenna ng'abaana olwedde tulina drama group yaffe kati nga tugenda tujja kutambula nga yattaso naye ng'ate era obuyambi tubwetaaga taso yali tebawa mmere ebiseera ebyo emmere yali yaggwawo dda kuba baali babituwa nga tukyali bato ddala magi biki naye byatuuka ne biggwawo ng'obuyambi obwo tebukyajja ne babamma ebbaluwa naye emirimu ne gisigala nga nze ndi musajja musoga nina emputtu era n'abasasodooti aba mikwano gyange n'abantu abalina bamumanyi ekintu kyendaba nti kituufu sikivaako n'ogenda katono n'ogenda n'ogisabawa ne ŋŋenda ne nsisinkana Madamu Alice Kiti ne mugamba maama sisobola kukola bintu bino nga sirina kiraga nti kituufu tulina akaki akawuka ko ye weesirikire tujja kubitambuza teyali mubi nga nkwata nga ntwala Katwe Mataazi kyaki nga ndaga Reverand nga njogera ne Reverand n'akaaba amaziga kyannaku yafa abaali mu nteekateeka ezimpa sande okujja okwogera lindako nga tonayogera kati soke tuwummulemu nga weekanze mente nnuma ogenda kunywa amazzi mu break tofaayo lindako kati owummulemu tukome okutandikira. Okay, thank you so much for keeping it in TV. Tulina ku Spark TV. Oliwa kabya tulengerera ku line, that is Facebook and YouTube. Nina John Kintu mububuka muto embula kalevo alina kawuka kaleta mukenenya naye nga alina family nene gyayambako nabo okulaba ey'abaana abalinga ye okulaba nti bafuna ekyokulya eddagala saako okusoma ne bye beetaaga mu bulamu. Osinziirawa kiwa mirembe ku church. Okay, so gende wa bwana mukulu omukabya amaziga. Nsingana Reverend oyo owe Katwe Mataazi Church ne Madam Sonic. Oyampuliriza n'akaaba amaziga nangamba kali kankusetingireyo Sunday etali busy ojja kujja otuse obubaka bwo eri abantu. Nengamba kale sebo. Bale banyo alina contribution yakola ku perereza taso eba wabbaluwa gye mwagala. Yeah, sala wakitwalirawo. Kubanga muntu kasitaba n'eddagala lye ne appointment kiringa bwegambye kibateetaaga ku taso ye ekiraga nti tufu tuli baana okuva mu taso tufunayo obujjanjabi kubeera ekibuzo ekisooka kiba kimu eddagala olijjawa kati tojja kulimba
anti ebbaluwa y'ekiraga kaadi yo gye baakubwa ekulaga kadi okuŋŋaanya teriko z'abaana information bonna. emala anti kati atosobola zikuŋŋaanya zonna kuliko erinnya lyo Erinnya kuliko lyo. emyaka gyo kuliko appointment date Appointment date. eraga n'okulaga HIV positive. eba ekiraga naye omuntu baagala nnyo ekiwandiiko ekitongole nga kiva wantu eyo gy'ojja eddagala. Okay. kati Reverend bwe yampuliriza nanga nja kuwaayo Sande kuba omukyala yali asabirawo Katwe Mataazi Church. Kyannaku ate aba akyanoonyeza Sande najja afa. Reverend wa Katwe Mataazi Church. Temwajja teyabawa lunaku terwatuuka. Yali atwadde terutuuka nga mufu. Wayisawo bbanga ki? Yazaalinga wiiki 3. Bambi. Kati afa mubuulizi Isaac ono gwe bawamba emabegako. N'atandika okubeerawo nga yaddukanya emirimu. Ne mugamba twali tuteesabuza bwetu ne bwetu ne Reverend. Nanga ajja ku Sande. Nga ngendayo ku Sande. Ng'akuŋŋaanya miliyoni emu emitwalo ameka? 3. Naye kyaki eyo omwanika we ye mwami Ntake ebiseera ebyo yaliko. Nangamba Salim nti wangi sente zino tetugenda zibawa bwe muti mukyali baana bato. Wabula genda oleeta abattaso wano. Emputu y'abasoga nevaayo gy'otugamba. Okiraba nti era kwegamba Katonda alinga eyakindaga mu kusooka nti neetaaga ekiwandiiko okuva mu ttaso. Kuba tomanyi senga nalina ekiwandiiko teyandinkaluubiriza. Kale teyankaluubiriza ne in fact yannyamba nnyo. Ne ngenda ku ttaso ne mbagamba nabadde Katwe Mataazi Church ne nkuŋŋaanya ssente bwe ziti. Ne baagala mmwe mugendeyo muno n'obuyambi obwo ng'abattaso. Abaagaana baayanguwa. Ne mwami Ntake nga musajja si mwangu kye yakola ssente n'azikwata. Abaana baali mu period okudda ku masomero. N'azigulamu ebitabo, seeti, peeni, ne tuuka wali nga byatuwa. Agamba bino byavudde mbakristu ba Katwe Mataazi Church. Ne tubikwata nze kennyini ne ba doctors abaava mu ttaso ne tugenda ku ttaso ne tubigabira abaana. Nga nze kennyini nzaabigaba ne tufuna ebifaananyi bye naasindika Katwe Mataazi Church okubalaga nti obuyambi bwabwe bwatuuse gye bukulina okukola ki? Okutuuka. Nenziramu ne mbatuuza ne mbagamba mulabye ekintu kye mbagamba? Ko bo wakikola fayini banno baafunamu naye nti ffe kiyinza otuleetera ebizibu. Konze kale mubireke. N'onyiigawo. Bo ne mbeesonyiwa. Nenzirayo ekisubi. Nendaba bwana mukulu. Bwana mukulu n'aŋŋamba nze kye neetaaga ku ggwe bigambo byo. Nankola kasito n'asigala ku mulamwa ogw'oliko n'otayonooneka. Konze kale Father. Ne ntuukirira abaana ba ttaso be nawe ebitabo. Ne mbagamba mmwe mulaba mutandika otambula kyaki ez'enjawulo. Tusabe obuyambi mwalabye ekyazze nti ye abaawuliriza ne bakola ki? Ne bakwegattako. Ne banneegattako. Ne tutandika. Muli bameka olwo? Olutwawira abaana 30. Olwo ne balyoka batandika abaana beewaggudde abaana batandise okukola ebintu ebituswaza. Sali musifuusa omubi. Naye ng'eddagala bakyali bawa? Ate tusobola ddi tugaana guba musango. Tusooke tuve ku ono. Naye omwami oyo aveeyo atubuulira abasawo abaamugamba sitatasi y'omugenzi nga aveeyo abatubuulire. Yagiroota. Kimenya mateeka. Abasawo? Ye yagiroota. Yagiroota? Ndowooza. Kamuveeko. Naye aveeyo atubuulire yaswaza abasawo which means abantu abalina akawuka ka siriimu sitatasi zaabwe tezikyali safe. Tuveeye. Kakati mutandika okubuulirira mu church. Tutandika okutambula mu church. Father Irumba awandiikira basawusaludooti banne Mulweza, Mpala, Kibuye abawandiikira atwanjulayo. Tugendayo. Olumu ntuula manya nti kati ekintu kino kiyinza okutugejjako. Tukoze tutya okwejjako ebigambo ebitwogerwako nti twewaggudde. Ne ngamba abaana manyi tugenda okukola? Tugenda kuzimba ttaso eyaffe. Kobo ogenda kikola otya Salimu? Konze mwe mulindeko mulabe tusobe tujja salinga CBO. Nga mwewe eddagala. Era ze tageti zaffe gye ndagala. Etonatuukayo. Ne mbagamba tuzimbe ttaso eyaffe. Tubalage tuba proving nti twali batuufu ku kye tukola ki? Ku kye twogerako. Abaana ne bampuliriza. Tujja salinga community based organization
katabi ng'eyitibwa Global HIV/AIDS Fund Organization. Global HIV/AIDS Fund Organization. Ebiseera ebyo kwegamba ffe twalowooza ekintu ekinene ate twali baana bato tugiregisteringa ne tukola nga ffe tukyalowooleza wano ku kintu. Tebabawa buzibu okuregisteringa? No, Mukama yannyamba nti nafuna abaami abamu abaalina amagezi amalungi ne bannyamba okukola constitution entono ebiseera ebyo esobola otukavaringa. Ne tugikola tugitwala ne turegisteringa jjukira bya bwereere. Awo wali okuzeekuzeemu? Nga nkozeekuzeemu mpeza emyaka 13 n'ekitundu ningira 14. Tugiregisteringa ne tutandika okutambula enamba neewera ne twegattibwako MRC Medical Research Council. Engeri tuntu twali baana tetwogera nga abantu basobola okufuna message engeri nti baana bebasensitizinga ne bava ntandika okukebera omusaayi eki contract neggwako. Kati process eyo negenda ng'enamba ewera era wenjogerera kati mpeza abaana 208. Buli gye mwagenda ku church ng'abazadde babawa abaana nga tufunayo abalina akawuka ne twagala beegattako twagala beegattako. Kati tujja tutuuka ekiseera ne bwana mukulu waffe Ekisubi tugamba abamu ku bantu bwe twali baali basaba okutuyingiramu nti mugende Ekisubi ku ddwaliro basooke babakebera omusaayi tuteekewo etteeka eryo tuliteekawo ate abantu abamu batandika okudduka. Tebalina kawuka ne kinyiiza father bwana mukulu. Naye abaana mukulu nze sina musango n'akakiiko kaffe lwa nsonga ffe tuli basawo tetukebera misaayi. Ensonga lwaki we twabagamba basooke bagende Ekisubi badduka. Mwe mwayingizanga abaana temubasabye status? Anti kati oli asobola okufuna kikaadi kino ekya bbulu n'akikola nga ku NASA n'akikuleetera oba ekitabo. Jjukira amalwaliro agamu go gakozesa kitabo tegalina kaadi. So ne tunyigirizibwamu awo father n'akitegeera ne tusigala nga tutambuza emirimu gyaffe. Olwani main funder wammwe church nga mulina ne office? Twali tetunnabizimba Madam Farida nga jjukira enamba nnene. Buli mwana abeera waabwe? Nga buli mwana abeera waabwe nga nze ewaka mbeerawo neyiga ne Mebo nga naye abeera ewaabwe naye nga nze gwe mbeera naye wakayiga. Kati time yatuuka nalina emyaka 17 nga muganda wange omukulu na 11 olw'embeera kale yaliwo ewaka n'atuuka ekiseera n'avaawo. Ani mukulu wo? Mukulu wange Asia n'avaawo n'agenda ne Sulaina n'agenda kyanaku simanyi mwannyinaze oyo gy'ali era wabanda bakitegeere nti bagenda lwaki? Ng'ensi etandise otuvuga buli omu emuvuga lwe kuyiiya bafunanga mirimu limu nakola. So time naye munoonya wabanda abanyamba. Omaze ebbanga ki nga tomulaba? Myaka nga 7. Era kinnuma ku mutima. Ye Asian? Kyokolera Sulaina Asia ye mumanyi waali ndi naye. Kakati mpozi tubadde tukomyewa? Tubadde tukomye ku church. Kati tumala okutereza ebintu bino father oyo ate laba we bamukyusa. We bamukyusa ye yali atutegeera ennyo okusinga. Olwo amaze otuyamba atusindise ekiwa mirembe. Naye mu kutusindika ekiwa mirembe gwe gwali omulundi gwange ogusooka okusinkana father Kabanda. Abasindiseeyo kugenda kwogerako eri abantu? Kwogerako. We yatusindikayo nenakakwano kange bakayita ka Michael. Michael oyo mama yali Muganda naye nga tata mu Germany. Kati nga ali ku ddagala naye nga nze. Wabula ate mama najja afa nga tamulaze naye kitaawe. Kati nze taata nzaani. Naye tuli myaka gye gimu era tutambuza ebintu bino ffenna. Olwo owezeza babiri abatalina waabwe? Ne baali bangi olidi naye kati nkuwaako ab'enkizo. Kati twagendayo ne Michael oyo ne tusinkana father Kabanda. Father Kabanda musisinkana. In fact father Irumba yawandiikira Lweza Parish. Lweza Parish netwa Kazindaalo. Kati mbe bewandiise ebisomesa nekiwa mirembe mwegwa. Ne tugamba father yaliwo essaawa eyo ne tumuga twagala genda ku kiwa mirembe natugamba mugende munoonye father Kabanda. Ne tugenda tuwa ku father Kabanda. Father Kabanda n'atuwuliriza n'atugamba ye teyakwatibwa nako. N'atugamba mugende Ekisubi mundeetere ebbaluwa ekakasa nti father yabasinze. Nze saagala bintu bya bigambo tebikola wano mu kifo kyange. Nemugamba kati natuwe ku namba yo father nga ndawo obudde bw'ebbaluwa bwosi bulina kuba kyatwalanga time.
Nejjukira father oli abategera yavuddeyo oba yali akyaliwo nga tannagenda. Nampa ennamba ey'essimu ne ntuuka ne ŋŋamba father irumba father. Omukulu ono aŋŋambye ayagala ebbaluwa okuva gy'oli. Naye nnyamba oyogere naye ku ssimu omuproving. Ko yireeta ennamba ng'amukubira. Olw'ebirungi bye nali nfunye mu Bakatuliki. Nasikirizibwa okukyusa eddiini. Sigamba nti olw'essente zino ze twali tufuna. Naye olw'omutima gwe baatulaga. Babakkirizanga buli gye mwalaga. Omukwano fine n'abalokole baaliwo nga Entebbe Pentecostal Church, aba Seventh Day, abasiraamu naye Abakatuliki bano balina engeri gye batukwatamu nga wallahi oyinza okugamba tuli baana mu Bukatuliki. Ate era nga tunoonya wali omusingi omugumu gwe tuyinza okuzimbirako ekintu kyaffe nga tetuyinza kgenda ku church ey'abalokole ebeera ekulemberwa omuntu omu. Netwagala tunoonye ewantu tuyinza okuzimbira ekintu ekinene. Father n'ayogera naye n'amugamba era John ono Salimu ono tuli mu nteekateeka ezimubatiza. Ko Father Kabanda kale ajje. N'amugja ku ssimu Father Kabanda n'ankubira. Mubadde mwagala kujja ddi? Koze Father ne woba ompadde sande. Nti kale mujje. Ne tugenda ekiwamirembe ne tukabya kiwamirembe amaziga. Nyumvayo n'obukadde 6. Twafuna zaali 2 nezigwamu. Tuzifuna ate n'omukisa ne gutuyamba nti misa gye twalimu yali esembayo yalimu Father Raymond Kalanzi. Omwami gwe bamanyi Father gwe bamanyi nti mu kuyamba w'amaanyi nnyo mu ddala ebikwatagana ku baana. So kyatuyamba okugenda ekintu ekinene. Tubeera awo ne tutagala kugenda wala nnyo na kiwamirembe kuba twalina beesi yaffe nga Kisubi. Nga tetumanyi nakumanya nti bayinza okera ku makya ne bakyusa Father Irumbo. Wabula bamukyusa tutuula wansi. Twebuuza tugenda kutambula tutya. Naye olwo Father yali amaze n'otugatta ku Brothers of Christian Instruction. Nabo bali mu Kisubi parish. Ate nga neeyiga amaze okufa. Okufa kwayiga. Yiga bambi muzuka ku makya. Yiga anti era twakubira nabadde twali tuvuddewo katono. Nzuuku twagenda ku church tukunganyiza emitwalo 40 tukeera ku makya ku Mande naye nawe envaako. Musaako lubalaza nga teyewulira bulungi. Ngamba yiga kiki? Salimu ndi mulwadde. Nga kwate emitwalo 5 ku sente ze twafunye ejjo. Genda mu ddwaliro ku Taso. Omusawo omugezi tagenda kwatuukiriza amannya we yatuukayo n'amugamba. Naye gwe okimanyi ogenda kufiira ewa Salimu. Koyiga kubuulire we kuba kufa kanfiire ewa Salimu. Kuba sina gye ndaga. Yiga n'akomawo n'eddagala ku lunaku olwokubiri embeera n'ebanga etereera. Ku lwokusatu n'aŋŋamba Salimu njagala kulaba ku basenga bange. Ne ŋŋendayo ne mbagamba mutabani wammwe mulwadde naye asaba kubalabako. Era ne mbaleeta ewaka ne bamukola ki? Lwaki tewamutwala kutwaza eri ewaka? Nga tayagala. Yali yagaana. Lwaki? Tebaamufaako nga bazadde bafudde? No, ekyo nga si kijja kulimba ekyo kyosa kiteekako nnyo ebirowoozo naye nga gikiri twalina target ezimba Taso. Nga tasobola kukkiriza ate nga bantu bamaze otuwa essuubi. Nga tasobola ate kukkiriza kudda mu bulamu bwa kustruggolinga nnyo. Fine era twali tukyastruggolinga. Yiga muleetera abantu nga njagala kulya ku nkoko enjokye konze yiiyo naye ne ngimuleetera n'alyako. Ekiro wanzuukusa kiro ssaawa 10. Aŋŋamba Salimu njagala kumperekerako mu manju. Twagenda tambula bulungi. Atuuka ku toilet aŋŋamba Salimu nkubuulire. Weebale nnyo by'onkoledde. Ngaafa. Konze gwe naye biki by'otandise okwogera. Oye mwana gye tuvudde wala. Ate kye tufu twali tuvudde wala. Naye weebale. Lwakuba amagulu sigawulira. Konze ate kati emboozi gy'otandise tenyume naawe jala tugende. Gwe natwala nga atambula nadda muwaniridde. Tuba tuli mu kkubo tuyingira enju aŋŋamba tutuuke mu nju tulabe firimu. Nze bwe natuuka mu nju nadda ku ssimu. Mba ndi ku ssimu ayita Yesu, Yesu. Amuyita ogwokusatu Yesu. Emugamba gwe Yesu gw'obunyabunya naye yeebase budde bwa kiro tugende embuliri. Ne musitula ne muteeka mbuliri mba muteeka mbuliri bwe nti n'afa. Ate nze saagalya ddala kulaba ku mulambo nali sikikiriza nti nekyali wange agenze. It's okay. Olwo ali mu myaka emeka musajja ati? Yiga yali ansinga obukulu. Yali ansingako.
ye yali ansingako obukubiika. Solonoonya wootandikira. Simanyi wa kumuziika. Naye at least ng'omanyi famire ye. Tuwumulemu abefaliida. Tetunnatuusa. Kaakati yiga amala okufa nkubira ba brothers of Christian instruction ne Father Irumba mbategeeza omwana anfuddeko. Simanyi wa kumuziika naye kyessanyu nti abasabukojja waaliwo ne tumutwala ne tumuziika. Ate basenga abe bewaleese omulabako. Era gye twamuziika eyewaabwe ne tumutwala ne tumuziika. Tumala okumuziika tukomawo ntula ku ground n'abalala abaaliwo mbagamba tugenda tutandika tutya buto. Tugenda tutandika butya buto okutambuza ebintu. Omu ku bantu ab'enkizo akoze eki agenze. Father Iruma n'ampita mu ofiisi n'aŋŋamba sali musaagala ove ku mulamwa sigala ng'otambula. Ne tutambula ne tutambuza obulamu ne tukabula muliro nejja abantu bangi bajja kuba baali batutegedde ddala mu bitundu by'Entebbe. Bwe bajja ne tutambuza obulamu okutuuka bwe bakyusa Father oyo. Father bamaze okumukyusa atutegeera tetumanyi ntandikwa ddako kuba buli nkyukakyuka wejja abaawo ekikola ki ekikyuka. Bwe natula ennyo ne ndaba bwe tuyinza okuddukira ebirowoozo byansindika wa Father Kabanda. Ekiwa Mirembe. Yali yabaagala nnyo akaseera ke twali tumaze naye twali tutandise omuprovinga ekituufu kye tuli. Father Kabanda n'atukkiriza n'atwaniriza wabula n'atugamba ffe ye takola bintu bya muzannyo. Ayagala ekintu ekiri siriyasi. Oli gwe baaleeta omupya eri ekisubi teyabategeera. Ano yatutegeera kuba naye already yali ammanyi naye nga nnoonya omuntu gwe ndi close naye gwe tutambuddeko naye kuba Father gwe baayita ekisubi nali naakamulaba baleeta Father Kikomeko ye nali naakamulaba mu Ndeeba nga tekinnatwala na myezi 6 my first time okumulaba. Fine yali antegedde nga naye akwatiddwako ye naye ng'ate omusingi gwe nnina naye si mugumu gw'amaanyi kiri awo ne accessing omuntu gwe mmaze naye akabanga akaali kawerako. Ne tugendayo n'atutuuza wansi n'atugamba kye tusookerako kwe kutereeza ebintu bino tubikole mu mateeka. Konze kale Father n'atugamba erinnya lye tukozesa ddene si kye tuli tetuli global ate tetufandinga. N'atugamba tugenda ku registeringa foundation eriyamba abaana bonna abalina akawuka si mu Kampala Kidayosisi mukka wabula mu Uganda. Father n'atuukirira meya w'Entebbe essaawa eno Mwami Kayanja Depo n'atuukirira n'abamu ku bakristo baalaba nti basobola okututwala mu maaso n'abagamba omwana ono alina ensonga bweti ne bweti tumuyambe kuba buvunaanyizibwa bwaffe. Ewatali bazadde ekkanisa emizikiti ekereziya ffe tulina okubeera abazadde b'abaana abo obutasosola mu ddiini. Ne bawuliriza ne bajja era Mwami Kayanja mwebaza nnyo nti mu katono kaafuna mu musolo gukusolozebwa mu Ntebbe yatandika okukateekako eno ewaffe. Sinaffe ffeka n'abali mu bwetaavu nabo abayambye n'Entebbe ekyuse agikulaakulanyiza sajja mulungi. Olwo erinnya mwalikyusa ne mulituuma ki? HIV Infected Children and Youth Foundation mwendi nga executive director essaawa eno. Father Kabanda wamu n'abasasuludooti kuli Father Lule, Father Kikomeko, Father Seguya, Father Raymond n'abamu ku bannaddiini abalala nga Father Gondi pastor wa Ntebbe Pentecostal Church ne basalawo okutuula ku boodi eno nga batrustee. Ne baŋŋamba londa mu bantu b'olaba abasobola okutambuza ekintu kino bulungi. Ne nzijukira abantu bange abankolera constitution yasooka ne mbagamba mujje kati essaawa tubeere serious mu bintu bino. Ne bajja kuli Omwami Daniel Semwogerere, Matanda Abubeka ne bajja ne beegatta ku nsonga eno. Andrew Katumba bantu baali bangi ne bajja tutambuze ensonga eno. Twamala okuregisteringa foundation eyo ne tuteekayo noveena ey'enjawulo. Kuba kusaba kumala ennaku 9
naye twakuteekawo mu biseera nga tutagetinze World AIDS Day. World AIDS Day y'omwaka ogwaggwa nga kuyimiridde kusabira abantu abaafa akawuka, abalina akawuka, kwoteeka okuddukirira abaana abalina akawuka. Ekereziya mu mwezi guno ogw'e11 esabira abaafa. Y'ensonga lwaki twakikola bwe tutyo. Tuteekateeka novena eyo bulungi abantu ekiwa mirembe ne bajja mu bungi okuyamba n'okusaba. Kuba akawuka kali kakwata ku buli muntu ne woba tokayina oteekwa kuba wakosebwa. Abantu ne bajja ne basonda school fees, ne basonda ebintu ebitabo, baleeta dryer ne bazireeta kuba nabagamba si buli kaseera tugenda kukwatanga akabbo. Twetaaga okuteekawo projects ezisobola okuyamba abaana bano okufunangamu akasente nga tebayise mu kusaba. Dryer eza saluuni, ebyalaani, engeri kino kiwa mirembe ekifo ky'abalamazi. N'abasiraamu bagendayo, aba Seventh Day balokole benjawulo. So buli muntu yajja ne kyayina. Kyolina kyolaba nti kisobola okuyamba ku mwana abonaabona olw'akawuka ka siriimu. Ne babireeta era netuteekateeka novena yali ennungi ennyo. Ne tusaba okutuuka bwe yaggwa. Kati nkujjira. Novena egenda okuggwa ndowooza nga mwina. Twakunganya mu ssente enkalo twakunganya millions 7 ne tukunganya n'ebintu ebikalo. Naye engeri gye twayingira Christmas neggwa. Tuyingidde January 2020. Father Kabanda ne mugamba, Father, engeri gye nno ssente twazisaba za kusasulira abaana school fees. Tusasulireko be tusobola. Ko ye kale. Tukwata ssente tuzisasula. Tetumanyi nti COVID yajja. Tukwata ssente tuzisasula. Tuba twakozesasula wayita emyezi 2. COVID yajja. Father Kabanda nampita. Mbagirawo nangamba tugenda tambuza tutya ekintu kino. Zonna zimazeewo. Enti zaali za school fees. Toyinza kugamba muntu ssente za school fees nti ozikozeemu kirala. Kubanga at the end guno omwaka tuba tulina okubawa accountability twazikozesa tutya. Nemwa Father Kabanda tusooke tulwaneko n'ekitondo kye tulina. Tulabe obulamu ebunaakola ki? Ebunaatambula. Mwezi ogwasooka ogwa COVID tegwatuyisizaako ddala bulungi tufiirwa abaana aba. Njala. N'abamu ne bava ku ddagala. Awo wonna baali bawezedde 208. Awo twali twaweradde 208. Ate nga bonna tubeera kasavu nti balina akawuka ka siriimu. Kubanga twali tumaze okutandika okukolagana n'Ekisubi Hospital mu mateeka. Taata mwavuddeyo? Nze navaayo. Ne abaana bonna balabe mwina? Nabalekayo. Mpozza abaalaba nti bakyagala. Gwe wavaayo lwa kuma bbaluwa? Nze navaayo lwa nsonga nali ndaba nti abamu ku bo baali batutwala nti tuli bakyewaggula naye nga tefe ekintu etukatwala kiyamba community. Then ate nekirala nti taso nga taso engeri nali sikyalina busizo ng'ate nze njagala ekyange kitambule. Nenga nedda kanfune transfer nzire Ekisubi ku ddwaliro. Kati we natuuka Ekisubi ku ddwaliro ate bo baali banoonya olwedde omuntu alinga nze. Bakwaniriza? Bannyaniriza. Okay. Then enjala ebaluma abaana 2 bafa. Abaana 2 bafa. Nkubira Solomon Kaweesa owa NTV. Ne mugamba mwami Solomon Kaweesa ndi wano kiwa mirembe naye ensonga eri bweti ne bweti. Mwami Kaweesa nanyunga ku mwami Paulo. Olwamala okunyunga ku mwami Paulo akola mu mawulire. Ne ndyoka ngamba Father Kabanda nti Father Kabanda omanyi nti tuzabikireko ku ntebe za TV tusaba abakristo obuyambi n'abantu ab'enjawulo abasobola okuyamba abaana. Kati Father like yasooka kipiikingirawo bulungi kye nali njogerako. N'akigaana? Teyakigaana. Yaŋŋamba kale kikole kuba ye tayagala kundisappointinga. Naye yali takipiikinga nti kiyinza okuba ekinene nga bwe nali nkikola ki nkirowooza. Father Kabanda aba ali awo ng'emmotoka ya NTV eyingidde ne mwami Jingo Francis. Najjayo akakooti ke bulungi nnyo akaddugavu n'atuula. Nemuwayaamu? Netuwayaamu. Ne tubabuulira ekituufu kye tuyitamu ekiriwo essaawa eyo. Mawulire ne galabikako zigenda okuwera essaawa 3 ez'ekiro ng'essimu ya Father Kabanda eri bize bamukubira
tukuze tutya father baana bagenda kulwala bafe baggwewo father kabanda bukya ku makya abantu tebata twali mu total lockdown abantu ne batandika okuleeta emmere empitirivu kawunga bijanjalo ow'amatooke era ne baza kampuni ya Roseform yavaayo nayo nereeta obuyambi obw'enjawulo abantu bangi ne baleeta emmere esobola okubalinga abaana 280 myezi ng'esatu tejawera nnyo mu myezi ddene gyalinga myezi 2 mu kitundu naye era nga kyali kyanjawulo so baleeta emmere kati gwe ntuwumula wonna we twogedde bafa bazadde booli myaka 6 sinawulirako boogenda mu class tewafuna mukisa gusoma abantu bali abanyambangako mu maduuka katusooke tukomewo tukyagenda mu maaso John Kintu ye mugenyi gwe tulina tovaawo tukomewo. Alright, okwawukanako na bulijjo leero tugenda kuba tuvaayo mangu. So this is the last segment of the show. Na bwetetegekera ate another live show coming up. Nine John Kintu, mwana mboka mto. Miaka koze meka? 14. Kati mpeze miaka 22. 22. Yes, aina akawuka kaleta mukenenya, and for him life is as normal as anybody else. Era afuba okulaba nti aina ekyenjawulo kyakola naddala mu baana banne abalina akawuka ako. Yes John, obadde okyangamba mukusomako tewasoma tewafuna mukisa? Nasomako ekitono okutuuka mu senior 4 nenkita mu biseera bano abantu benafuna mu kutambula wali gye baakoma okunjagala ennyo basobolanga okuaffordinga emitwalo 3 nensomera ekitala primary nenkumba secondary. Kati namala senior 4 nensalawo nsooka enkiwummulemu otambuze community gundi yo gyoyagala. Ate famire yo yeeriwa mu kino sinawulira bweyogera ku famire yo ey'abazadde bo? Ndi musajja musoga bali mbulamuti eyo era ngendayo nembalabako bemanfunye akadde abebukojja bali mu Duuma nawe gye bali naye nga ffe engeri ekintu twakula ffekka era naye twemanyi ffekka nkolagana si amaanyi ate nekiri ekyokusitwagolinga kwe twayitamu kyatweteta okulaba nti famire yeringa etatwetaaganya naye twakivaako ne baganda bange. Kyangamba emmereze bakubidde father omwana oyo twagala addeyo ku ssomero kuba nakola bulungi nafuna aggregates 13 senior 4 naye twagala omwana oyo addeyo ku ssomero. Baani abamukubira? Abantu bangi nnyo ne bamukubira. Mulimu omali ne country director UNAID bali mu America eyo. Olwawo aba UNAID bakumanyi already? Bandabya ku TV nga okuba omulanga gw'emmere. Kati mwami Jingo n'akijjayo bulungi nti era John ono yasoma bulungi senior 4 agala kuddayo. Oli ofunye meka? Nafuna aggregates 13 era temanyi nteekwa buteeba kuddayo sikyasobola kugaana kubanga obuyambi webuli obusobola okunsomesa so chance webawo eri siwagifiirwa eyo. Kakati emmere zetuwadde abaana tusobodde okubayamba eddagala ekyokumisa eddagala kikomyewo okumala akaseera. Abantu era abatuyamba mu COVID tubeebaza, mwebalire ddala, mwebale nnyo bonna bwe mwajja Mukama abaddizeewo. Amina. Kakati tubadde mu COVID fine, bye tuyize mu COVID bingi. COVID waali naye ate siriimu atta nnyo okusinga COVID. Bukyanga COVID atandika tusooke tubale emyezi 3 egyasooka mu COVID. Ojja kusanga waliwo abaana abawala abali mu myaka 17 18 okutuuka mu 2 abaali balina bu boyfriend buno ng'asobola okugendayo n'abeerayo ennaku 3 n'amuwa emmere babagera n'amuwa omutwalo gutya gumu okiraba naye nga boyfriend oyo mulwadde. Olw'okuba nti ono anoonya mmere muyisaawo tajja funa budde bugenda kwekebeza. Ate nga n'atambula atya? N'entambula ze nnyini nzigale kuba olaba n'abaana bennyini abali ku ddagala okufuna eddagala lwalinga lutalo.
fine ebibiina byavaayo ne biyambako kulitambuza amaka ku makaye naye ng'era limu lituuka na kikeerezi kati olwo omuntu enjala emuluma ng'alyoka afuna obudde obugenda okwekebeza tabufuna so siriimu ne yeeyungira nnyo mbavubuka research mugineeyo mukonfirming kati abaana bano be mubeera nabo temubabulira ku bintu ng'ebyo oba olina fuba okulaba nti okola kyonna ekisoboka ebyo ebigambo mbyogera buli lunaku buli wemandabikidde sibyerabira abaana abo wavaawo awaka boyfriend daba ate wagenda ewakalala naye naabira enaku 3 so bwe bulamu abavubuka abasinga obungi bwe babadde batambuliramu mu covid okiraba maama so bw'otunuulira embeera eyo ne tugamba no ffe ng'abakatuliki yessaawa entuufu tuveeyo twesingira omuzadde twesinge ya anti kati ffe tukkiririza mu Bikira Maria ffe ng'abakatuliki ne tugamba katuddemu tukole kye twakola mu kusooka ekyokuteekawo noveena kubanga era by the way madamu Farida kano ke kadde akatuufu mwe tulina okuyambira abantu abalina akawuka ka siriimu tetukuza World AIDS Day lwakubanga siriimu yajja tetukuza World AIDS Day lwakubanga siriimu yatuttira abantu baffe no tukuza World AIDS Day okwongera okumanyisa abantu nti siriimu gyali era wabuki wabulabe ffe nga kiwa mirembe empeke za ARVs zino balina engeri gye bazinyonnyola mu lulimi olusayansi naye ffe nga kiwa mirembe bwe tuba tunyonnyola ARVs ewaffe etegeeza awareness the renewal ate victory renewal the victory awareness renewal victory in sacrifice awareness renewal victory in sacrifice ffe ekiwa mirembe gye tutambulirako era wotuuka ekiwa mirembe ffe yonna twagitimba obukebe bwa ARVs twabiteekayo ebimuli tubikola ne tubitunda abakristo ababa babyetaaze so yensonga lwaki tukuza World AIDS Day kuyamba ku baana abali mbwetaavu tusabe eggwanga akawuka eddagala liba teririiwo kakendeere n'okuwuddiisa kuno kwe tufuna mu bantu ab'enjawulo n'otunuulira omuntu ng'ali ku nsi akimanya abantu bafa enkeera enkya olutakya n'ayimirira n'agamba nze nsobola okukusabira n'owona siriimu nze nzikiriza okuva ku ddagala nga mmaze kufa mpozi nga baleese erikola ki eriwona era abantu bonna mbakubiriza abalina akawuka basigale ku ddagala ate ekyokubanga balina akawuka tekitegeeza kusiiga balala oba osse naawe atalina tonoonya kuba sirimu omufuna obukulu aluma ebiseera ebisinga bwebulaba bakonziba ne bakola ki ayawukana ku gwe bazadde naye anti oli akula okula amanyira naye kakati ate ono gw'ofunye obukulu oyo aluma nnyo ebiseera ebisinga ajja ne TB ajja n'endwadde endala nnyingi kisipi biki ate dda walingawo bandoga ebintu ebyo byatta ennyo abantu ne bituuka ne biggwawo ne stigma ne biggwawo era nebaza ebibiina naddala Dr. Norini Kaleeba yatandika taso okukola omulimu ogw'amaanyi okulwanyisa stigma so yensonga lwaki tukuza World AIDS Day ate mujjukire tugamba our children are our future newankubadde abaana bano balina akawuka ka siriimu tekitegeeza nti balina goals nze ku myaka 22 ndi executive director ku myaka 45 nsuubira okuba president newankubadde tiyagaasi ajja owa Uganda neba nankuba tiyagaasi nja kugifuka so kati abaana bangi balina ebiruubiri 45 ke tutandikira okubanga tulowooza ffe ng'abasoga John mwafuna offices mwina amakabala ebabeera oba era bakyava waabo abaana bano okubeera ne orphanage si kyangu kati so kye twakola abaana tubayambira eyo gye bali okwewala ebizibu ebingi wabula ekiwa mirembe ka office kaffe weekali ekisubi ku ddwaliro office gyeri kuba abo tuli mateeka era tubawa abaana baffe eddagala free of charge n'endwadde endala entonotono ze basobola okujjanjaba ate era ne batuyamba nako okunoonyaako ku buyambi obusobola okutambuza abaana bano basobola okukula. Mutwala abaana okutuuka ku myaka emeka?
abaana be tulina abaana okutuuka ku myaka 25 kubanga tulina be tukuze ffenna ate era ne wabaawo ne bano omugigi omuto ogukola ki ogusituka ensonga lwaki tujjayo kiri our children are our future ye tageti zaffe kulaba nti abaana abalinako kakasiriimu babeera mu bulamu obweyagaza essaawa eno wenjogerera abaana bangi bakuze kati balina akawuka yessaawa ebintu bino tutandika okubyekolera lwaki nkyogera bwe ntyo madamu nakazibwe waliwo omusayi gwe batujjako gwe bayita viral road viral road aba eraga obungi bw'akawuka bw'olina mu mubiri ne wabaawo n'ogwa CD4 kale ogwa CD4 gwo gulina kuba waggulu butafaali bw'omusaayi gwo gulina kuba waggulu gulina kuba bungi naye viral road erina kuba wansi kati abaana baneeno abamu bambi bajja ne babulwa bad feeding biki woba tolina kyakulya eddagala lyo togenda kulimira buki bulungi kuba olimira nga tolidde likunyoola bw'oba tolina kyakulya n'appetite erimira yennyini tekola ki tebaawo oba okiraba maama kati ne wabeerawo n'abo nga bo balikooye bukooyi naye nze ndi ku bano ababeera nga tebasobola ku accessinga kati abalikooye mukola mutya abalikooye omutuuza n'omugamba buno bwe bulamu bwo olivaako entaana magombe ebirooto byo bikono nze neesiimye teri mwana yali avuddeyo kiŋŋamba kuba omwana alituvaayo n'akiŋŋamba mbagamba mbalabula omucapa oluyi si mucapa luyi ndi mugamba liveeko ofe toba kyoyagala okimanyi buno bwe bulamu bwo sigala ku ki oba bakumanyi oli mukambwe siri mukambwe ndi friendly by the way gye bali naye ebintu ebirimu okubeera serious sibisaagiramu byo nze negolaba nina abaana e Masaka nina abaana Entebbe nina abaana Ekisubi nina abaana mu bitundu ebyenjawulo naye bonna gye bali bamanyi balina Uncle John era bo bampita Uncle John kati abaana abo ng'oggyeko kubakubiriza okumira eddagala mukola kyekira fees tubawa fees n'okubanoonyeza ebyokumizisa eddagala essaawa eno nga tuli wamu n'ekibiina ekya UNAID tuli wamu n'ekibiina ekitaba abakyala mu East Africa abalina akawuka ka siriimu naffe nga kiwa mirembe ng'ekereziya n'enzikiriza ez'enjawulo nga Pentecostal Church tuli mu nteekateeka ezisaba abakristo okuvaayo engeri gye tuli mukadde kano okuva ennaku z'omwezi nga 2 Novemba okutuuka nga 29 tugenda kutandika noveena eyaliwo omwaka ogwaggwa ey'okusabira abantu abalina akawuka okudduukirira abalina akawuka kwoteeka n'okusaba akawuka kakendeera okutuuka eddagala lirikola ki welirirabika welirijjira nze nzikiriza ndirirabako we ndiba sirirabyeeko kuli bakusalawo kwa Mukama abaliriwo baliriraba aye tulina tukkiriza nti tugenda kuba ne future ennungi ensonga lwaki ndi wano olwaleero kati mu noveena eyo abantu basubire kyabajja okubeegattako eyo mu kusaba abagenda okubeera ebintu nga bye basomba luli tubakubiriza abasobola kitono ky'olina newe luba 10,000 omutwalo newe kaba akakadde ku lw'abaana oba osobola waayo engoye leeta ebintu ebikalu kyolaba nti kisobola okuyamba ku baana balina akawuka ka siriimu mu covid nina abaana 280 bye nalina before covid naye abaatulaba ku mawulire ne batulaba nga tufunye kamere ate namba yeeyongera abaali basaba okutwegattako oba kiraba era abamu bali mu process eyo eyegatta ku kibiina kyaffe kino so tusuubira nti by December tuyinza okuba nga tuweza abaana 300 kubanga bajja nga balina akawuka era ne tubawaako kamera ketwakola ki ketwalina so nkubiriza abantu bonna ekitono ky'olina kiba kirungi n'okigabanako n'oyo ali mbwetaavu gwe kisobola okukola ki okuyamba gwe mulamwa gwaffe gwe bulamu bwe tulina okutambuliramu ng'abantu ate kyekitukuuma okulaga nti twakulira mu maka agalimu eddiini amaka galimu eddiini tegabulamu kuyamba omuntu akulidde mu maka agalimu eddiini aba amanyi ekigambo kuyamba kyeki okiraba madamu Farida kati ng'oggyeko obuyambi bwe babaweereza essaala bino ebintu bye mwafuna ebikalu mu noveena eyaggwa mulina kye mwateekawo nti obuyambi naye oba tebuze mu kiseera tetubwetaagiramu waliwo kana akaffe twasobola okufunayo draya 2 ebyalaani 5 so abamu batwabawa ebyalaani abasobola okutunga ebyalaani ne babiteeka eyo gye babeera kuba bana tubayambira eyo gye bali
so ne babiteekeo gye babeera babitunga ne bafunamu akasente bonga bo kati then ate ne bana dryers nga dry engeri kintu ate kyetuba tulina okinoonyeza kubira tunatandika saaluuni okiraba naye engeri ntukkiriza mukama nga ayagadde bijja kutambula. Ensonga lwaki twali tubasaba okutuwa omukisa guno nga twagala ensi etegeera ebintu bino bulungi. Kano ke kadde akatuufu mwe tulina okukolera omulimu ogwo ogw'okulwanisa akawuka nga tukwatidde wamu. Kati bigger plan yo oba ey'ekibiina kyonna eri ki? Nze nga nze nzikiriza ngenda kuzimba ekibiina ekigenda okuyamba ensi yonna Uganda. Ate era n'abantu abavuddeyo okujja okutuyamba okukizimba bali serious. So nze ne bwe mba nvuddewo manyi nti ekibiina kino ekya HIV Infected Children and Youth Foundation kigenda kutambula, kigenda kutuuka gye kiraga. Ensonga lwaki NTV era nayo twagisabye ebeere part mu novena eno. Kubanga egyo kintu tetusobola kukuŋŋanya abantu bangi nnyo. Fayina ekyamirembe tulina arena tusobola okutuuza abantu mu bitundu ebyenjawulo 7 ne tubaawulamu okusinziira ku arena yaffe. Kuba arena yaffe esobola okutuuza abantu ekitundu emitwalo 2. Naye engeri gye tulina mu coronavirus tujja baawula 7 bifo ebyenjawulo basome. Naye naawe atasobola kutuuka kiwamirembe salako ewuwo ku lw'abantu ababonaabona olw'akawuka n'abo abaafa olw'akawuka ka siriimu. Si kibi kye tulina okukola ng'eddagala terikola ki? Teririiwo. Ate n'okuzzaamu essuubi abo abali ku ddagala. Bwe tuba tetubazizaamu essuubi, nze ŋŋamba nnyo abantu nze sikuza byanayana, nkuza baami na bakyala. Sikuza byanayana. So tukwatire wamu tulwanirire omugigi ogukola ki? Ogujja newankubadde siriimu waali naye tukkiriza si kyekintu ekiyinza otute kati tumanyi butawe tuyinza okirwanisa ne kitatutwala nnyo. Amateeka baagatuwa. Kati tulina okumakinga sure nti ng'abannansi ba Uganda, East Africa we kasinga okwekulusiza tukolera wamu mu kalwanisa. Atakalina yamba kwoyo akalina. Gwe ate akalina lwana nnyo osigale ku ddagala lino okwekuuma oprotectinga abalala. Gwe mulamu gwaffe omukulu. Kati mu kiseera kino abaana mbalabirira gye bali. Nayo pulaani ey'okufuna ng'ekifo ng'abatalina waabwe kati nga bwe wakola yiga n'oli omulala musobola okubakuŋŋaanyiza ewantu ewamu abali sitaaka. Kyemmanyi omukulu Father Kabanda ng'ali wamu n'abasaserodoti ab'enjawulo ekirowoozo ekyo bakirina mu mitwe gyabwe ekyokugamba nti abaana bano abaayikyo basaanye okuba n'amaka abo batalina bye babeera. Naye olw'ensonga nti obusobozi tebunnajja busobola kano akatono akaliwo kalina okukola kye kalina okukola. So sisobola kugamba nti ekyo kyekirubirwa kyaffe naye kasitaffe kati tageti gye tuliko enkulu abaana bano eddagala balimira bulungi. Eddagala lyabwe balimira bulungi kuba baba bamira eddagala lyabwe bulungi buli kimu kijja kwangu okutambula. Kikyentegeeza okumira eddagala lyabwe bulungi balina ebyokumisa eddagala omuli emmere ebyokunywa weebiri. Abaana bano abalina akawuka ka siriimu bafunye chance egenda mu masomero. Essaawa eno guno omwaka tubadde ne ba candidates abasoba mu 25 bazeeyo. Twasobodde okwogerezaganya n'abatwala amasomero tubagaba batuwe kuba ensonga bagimanyi. Ate mwali mwasasula. Twali twasasula ate zitibagala zitibagala. So kye twakola twayogerezaganya nabo ne tukwatayo akatono ke twafuna ne tukawaayo. So tusuubira nti abaana abasobodde abasobola akatono ke tufuna okuva mu bantu kajja kukola kikakola kikalina okukola. Wakati ebirowoozo bitulika abakandidate bano n'abaana bano bamira batya eddagala batambuza batya obulamu bwabwe okulaba nti tebaggwamu ssuubi. Kuba baba tebaweddeemu ssuubi bagenda kusoma bulungi. Bajja kusoma n'obwagazi. Olwo nange nze mu gavumenti yange nfune baminisita. Ojja kuwa abo bokka. Asabo bokka. Naye bajja kuba basaale. Bonna nze nzikiriza mu enkanonkano. Abaana bano buli omu alina ekitone kye. Nze nzikiriza Mukama yampa ekitone ekyokwogera. Ensonga lwaki navaayo mboogerere. Si buli omuntu asobola okuvaayo neerangirira nti alina akawuka. Kati kino nali nakizuula nti nkirina ensonga ki nkikozesa. Kati nabo balina ebyabwe. So byetwagala tulabe nti obulamu bwabwe butambula ng'obw'abaana abalala.
tujjeyo akagambo kali kenkugambye mu luzungu our children are our future. Nga naye wootunula bobeera ne bawala bo nkulaba ebifaananyi byo ng'osanyuka nabo etageti z'olina gye bali n'abaana bano nabo bazirina. Okiraba maama ensonga lwaki era nkwebaza olw'okuvaayo naawe okugamba no kimala katubeeko ensonga gye tukwasaganya akawuka ka siriimu. Weebale. Weewaawo. Kati kusomooza kikwosanze ng'oggyeko ebikozesebwa okuba tebimala bwe ng'omuntu bw'ovaayo n'olangirira akawuka. Stigma ekyali nsonga nkulu nnyo nti nawe wafuna. Nze sikifunangako kubanga kati nze ojja n'oŋŋamba nti gwe olina siriimu nsooka ne nkubuuza ekibuuzo kimu nsinga okunyirira. Bonna obasinga? Si bonna nti mbasinga naye nyirira. Nange nkyewulira. Nyirira. Then otambula okaada. Tondaba ekikalu ekyalumye. Naye nga tonjiraba. Nyambala musonso Father Kabanda yagungulira. Musonso. Nga tuyingira novena. Yayagala okukola director omulungi. Anaamuweesa ekitiibwa. Ng'ali wamu ne mwami Njala. Ku lunaku lwa AIDS Day ne bayimya ne bakwata emitwalo 10 ne bagimpa ngulengala. Bakuterako essuuti oba wakoma ku musonso. Era njagala kubagamba toyinza kuba muntu suuti musonso n'otamugulira suuti. Okutako sijja kukyokera. Saaba bakugamba mbu olina akawuka bagamba onsinza ki? Tositulira kubanga nze natuukako ne mu parliament. Ne ntuusa obubaka bw'abaana balina akawuka ka siriimu. Ntuuse ebifo ebyenjawulo bye nali nasina sisuubira kutuukamu. So nze siriimu wange simulinaako kibi kye mwogerako. Ate yantuusizza wano wendi. Sandikutegedde. Titwandinyumizaamu. Kagawo mwenyumirizaamu. Mwenyumirizaamu. Ate era nkwasa ennaku kuba yatta maama yatta taata. So nze sijja kulimba mpozi ng'oggyeko abaana abalala be nnina naye ngezaako nnyo okweka sitatasi zaabwe bo butafuna ate mbeere kuba bo kiyinza obbayisa obubi. Ensonga lwaki nakugambye nti tulabika ffe ng'abantu abalina akawuka ka siriimu sitatasi zaffe teziri seefu olw'omwami oli kye yakola kubanga tekikkirizibwa. Era abasawo mbasaba ku nsonga eno baveeyo. Sijja kulima madamu nakazibwe. Oli okuvaayo kati nsobola okukyeyogera wano nti nina akawuka ka siriimu. N'ate wonsanga mu kkubo n'onnangira siriimu. Nsobola okukuwawaabira. Egyo emirembe gyali gyadde gy'okulangira abantu siriimu. Omuntu waddemba okuvaayo naye erangirira. Naye ate gwe tosobola kuvaayo n'otandika kwogera nti afudde siriimu ffenna tubadde bulungi bino byenjogera mbyogera mbijja mbasawo. Basawo ki? Toli mukyala we? Nti obadde oggwomuwa eddagala. Nze nsaba abasawo baveeyo bajjeyo ekintu ekyo kuba kati tulowooza nti si yoyo yekka bangi balabika buli omu bamanyi abantu abalina siriimu babajjayo ne babateeka mu lwatu bwe lwati. Oyagala bamwegaane? Bamwegaane? Abavayo beewozeeko kuba yakyogera lwatu. Wema mpaayiriza oba bavayo agambye nti mpaayiriza. Buvunaanyizibwa bwabwe ndowooza bagamba musawo gundi. Aveeyo atubulire nti results z'omwami oyo nazijja mu ddwaliro bwe riti then tudiringe n'eddwaliro eryo oba n'omusawo. Tekikkirizibwa madamu. Kiruma n'okuluma by the way. Kati tunuulira nga bakyogedde ku ggwe olina abaana. Abaana ne babeerawo nga bakimanyi taata waffe buli omu akimanyi nti yafa siriimu. Kiruma. Abantu bakaabye amaziga. Obulamu obulimu eddagala buzibu nnyo. Teryakuyisa bubi gwe n'otandika. Nze nafuna omukisa omusaayi gwange mugumu. Era sirwalalwala. Naye abaana kati nga yigoyo gweggambye. Yiga yali ansinga obukulu naye ng'oyinza olowooza nze mukulu we. Siriimu aluma. Yali teyamera bulungi ddagala lye? Embeera muteje yali emulinyizi yamunyiga nnyo n'emukuba nemukuba wansi. ARV zino tezimirika. Ova ku mpeke egoba olugalo luno olwa Naswi obunene. Ate waliwo abali ku second line ne third. Kati ate olulimi lwa second line bwetulako third line oba kunjegoyego. Third line bagula nangule ya bbeeyi. Ensonga lwaki era abasawo batugamba nti making sure zino feezi ebbiri ez'eddagala tozikola ki? Toziremwererwa. Sigala ku first line weegaana ogenda ku second line. Ka second line weegaana third line yakugula tugifuna mu kifo kimu gundi wano JCRC wano tugifuna. So batukubiriza okusisigalako eddagala eryo tulikozese bulungi tusobole okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe ng'abaana. Kati mu kibiina kyammwe mulinamu abaana bali ku third line?
third line no mufuba okulanga bamira ne batatuukayo tujja tulwanisa okusingira ddala ti abaana bano afazaali second line ekinene ennyo naye tetujagala twagala basigale ku first line eri esobola okubawa emirembe mpeke emu n'omira n'osigala awo third line omira empeke emu katono nnyo bwe kati kaba kamu naye kabulabe kabulabe tekalabikana kulabika naye nti tumanyi tukiriza tujja tuuka gye tulaga inshallah kati aba mwenge ekibiina saawa eno nga muyingira noveena biki bimusinga okwetaaga omuntu ajja okusaba nammwe omuntu ajja okusaba si buli omuntu asobola okujja okusaba era nja kusaba abantu tujja kuba ku namba y'essimu asiga nti abamu asobola okujja ekiwa mirembe naye ate era ono anajja ekiwa mirembe jangu ng'ozidde mu ssaala ffenna oba oleese ennusu 5 oba 10 kyekyo kye Mukama kyakutumye okuleeta ffe tetuliiko nti 3 ti aba3 bajja kutuula wano ababiri nedda ako akatono ke tuba tufunye era ke tujja okugamba ensi nti kano ke tufunye ke tujja okuyambisa abaana at the end tumanye nti accountability emanyikiddwa tetusobola kukola kintu ensi netakimanya yensonga lwaki era ne covid bwetwafuna emmere era MTV yajja okulondoola emmere yakomawo naye kuno basindika mwami mulala teyali mwami Jingo mwami Jingo yajja ne jaketi ye basindika kale ni yaleze kuzaayo mawulire nti emmere yatuuka kati bwe yaggwawo mulyaki tugezaako waliwo abantu ababeerawo n'obeerawo n'onakuleeterayo enkota z'ettooke nga 5 ekiwa mirembe nakuleeterayo akaceero nakuleeterayo ki oli n'abeera nagaa John oba Father Kabanda n'asindikayo 10,000 giyambeko mu kuyamba ku baana bano ne bazisindika so bulamu bwe tutambuliramu kuyamba abaana bano mu covid weewaawo John tusibye nnyo webale nnyo kuba musajja muvumu nnyo nti obuvunaanyizibwa bwakukeera myaka 6 ate oli musajja mugezi omuvumu confidence yo yamaanyi engeri gyogenda ng'otomera buli omu funa kyoyagala gesakubira kiro sawa 2 woba ojjukira bulungi olunaku lwe twateeka ku NTV era mwami Jingo namugaa sope ku namba ya Madamu Farida era yejimba naye nga njongera okusaba abantu abasobola okuvaayo okuyambako mu ngeri eno weewaawo buli alina kyonna kyasobola okuyamba this organization grow n'okuyamba abaana abo okulaba nti bafuna bye beetaaga mu bulamu okubeerawo oyita ku ssimu ya John ono 0706 04 88 704 0488 74 kangisome ogusembayo mu lunabuddo 0706 04 88 704 eyo ya John Father Kabanda mundabi yankubira okuintroducinga gy'oli ye Father Kabanda gyali ku lusozi era tumwebaza olw'emirimu gy'akoze ku lusozi lwa Bikira Maria alutaddeko ekintu eky'amaanyi ennyo olusozi lwaffe lukulaakulanye abakristu balutegedde n'abantu ab'enjawulo mu nzikiza nawe oyitangayo tugaana ojja ne tusabako ffenna ate tundi etandika Lwakutaano olunaku lwa Jjuma ojja n'osaala mwinayo n'omuzikiti tetulinayo muzikiti ne tugaana kusaala tugaana kusaala ate era ojja n'oyogerako kugamba ne Bikira Maria n'abaana bajja kubaawo abaana babeerayo bo kubanga lunaku zaabwe manyisa abasumba kudda ku luliri lw'ekereziya yatuwa eddembe yavanaga kati essaawa abaana abato n'abavubuka beeyagalira embifo bya Bikira Maria era tubyeyagaliddemu beebaza beera bulungi oyogera nnyo wesigwerekereza ate yotandika ku baana Bikira Maria sizikiza obadde oyetendekti again tomorrow inshallah bye bye akome